بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمبز الله تبارك وتعالى atuwadde obusobozi obubutuusiza olwaliro nga tuli balamu bulungi. Allah tumwebaza olw'ekyo, ne tumwebaza Allah ekyengera ky'obusiraamu kyeyatuwa. Tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala kitukuumireko era kibeerenga enkomerero yaffe ey'okuba mu bulamu buno obwensi, kye tujja okgenda nakyo ng'entanda gye tusuubira okumwanjulira Allah tabaraka wa ta'ala nti twawangala tuli basiraamu. Allah waffe tutuuse mu maaso go nga tuli baisiraamu. Tukusaba Allah tusonyiwe byatukyamako ng'abantu era otuwa empeera ziwateekateekera abasiraamu. Olwaleero bakadde bange bandagidde tubeere nga tuyitaayita mu bibuuzo ebyabuuziddwa baganda baffe. Si bingi okutwaliza awamu, naye mujja kunsonyiwa, nafunyeemu lubyamira n'olwekyo obulago si bulungi nnyo okutwaliza awamu. Ke munaaba muwuliddemu nga akagira mujja kutusonyiwa. Waliwo omukadde waffe omu yabuuza, senga omuntu afa naye ng'omuntu oyo yali mukozi wa byonoono, yalina agayisa agabi, kati bwafa abantu ne basigala nga boogera ku gayisa gaago agabi. Kati olumu ne wajja wabaawo kintu ne kijja ne kimukwata, mu Luganda gwe bayita omuzimu, ne kibagamba nti temuddamu okumwogerako kuba buli lumwogerako eri munda mu kabbuli gyali omufu akubwa kibooko. Omusiraamu abuuza muganda waffe oyo nti ekintu ekyo kiramulwa kitya, gye kiri amakulu kisoboka? Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti ma minkum illa walahu qarinu wa fi lafdhin shaytan ya'muruhu bisharri faqalu wala anta ya rasulallah qala wala ana illa inni a'anani Allahu fa aslama. Kakati waliwo kye bayita qarinu. Omuntu aliko qarinu ziri bbiri, aliko qarinu min almalaika wa qarinu min ashaytani, nga bwe kyajja mu bigambo bya Nabbi Muhammadin mu Qur'an ekitiibwa. Qarinu min almalaika yeeyo malaika Allah gye yamussaako emulondoola ewandiika ebirungi newandiika n'ebibi. Qarinu min aljinni kyekyo au min ashaytani nga bwe kyajja mu lafutu bbiri. Kati qarinu min aljinni eryo jinni Nabbi yagamba tewali n'omu mmwe ma minkum illa walahu qarinu wa fi lafdhi illa walahu shaytanu ya'muruhu bisharri, tewali n'omu mmwe okujjako ng'alina qarinu ye mu majinni oba mu shaytani. Qarinu eyo nga ya'muruhu bisharri, ng'emulagira okukola ebibi. Faqaalu, ne babuuza Nabbi nti wala anta ya rasulallah, naawe ogirina? Qaala wala ana, nange njirina qarinu eyo. Illa wabula inni a'anani Allahu fa aslama, Allah yaginyambako eyange n'esiramuka. Zuhuri yagamba oba Sufyani Thawri fala ya'murani illa bil khairi, eyange tendagira okujjako okukola ebirungi. Qarinu ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kakati omuntu bw'afa mukimanyi olungi abooluganda nti ejjinni liwangaala obuwangazi buwanvu okusinga omuntu. Kati omuntu ono nannyini qarinu eyo bw'afa ne bamuziika, qarinu yeeyo esigala wano wennyini we baamuziika weebeera, gegabeera ng'amaka gaayo, kubanga eba tekyasobola kuddamu kweteeka ku kitonde kirala nga muntu. Eba etegedde nti gwe bagiteekako yafa, kati ebeeraawo ku kabbuli we yaziikibwa paka obuwangazi bwayo lwe buggwayo, nayo neebeera ng'efa. Wabula kyajja bigambo nti qarinu y'omukkiriza tewangaala kiseera kinene, yo neefa. Amme ey'omukafiiri oba omwononefu ewangaala ekiseera kiwanvu. Kati qarinu eyo mu Luganda gwe bayita omuzimu, era abalogo bano batera nnyo okuzeeyambisa bemba mwetegereza ebijja ebiziikwako abantu abakufaaru ebitali ku musingi gwa busiraamu. Batera okujja ne basimbako eddagala naki ne bazisobola okuzikwatawo ne bazijjawo ne bazitwala zikozesa ebikyamu obulogo bwabwe. Kisoboka ekyo
mu mbeera ey'ekirogo najja ne bakwata kaliino eyo ne bagijjawo awo weebeera eri omuzimu ogwo ne bagutwala ne gukola ebintu ebikyamu bye baagala gubakolere. N'olwekyo omuntu ono bw'afa kaliino eyo n'ebeera awo eba erina bulungi obusobozi obuwulira kiri ekiri ku muntu oyo mukama wayo Allah kwe yagissa, era eba esobola bulungi nnyo okutajawala n'evaawo awo n'etambulako n'egenda nedda. Kati senga ebeera etegedde abamwogerako ebikyamu bw'emala okubitegeera, oba abamwogerako obubi bw'emala okutegeera abamwogeddeko obubi, esobola biidhinillahi ta'ala okujja n'ekwata omuntu, ekyo kisoboka bulungi. Waliwo sahabi omu basahaba ba Nabbi Muhammad yali mu ghazwatul Yamama, mmanyi olutalo olwo. Kakati sahabi oyo najja afa, bwe yafanga bwe mmanyi nti ku mbaga tekubulako musiiwufu. Kati waaliwo omusiraamu omu mu abo abasiraamu abali Yamama, najja akwata ekyokulwanyisa kyono kye yalina n'ebintu bye n'agenda nabyo. Kakati kaliino y'ono sahabi negenda nerosa omuduumizi we bamitanga Khalid ibn al-Walid, nemurosa nti gundi yazze n'akwata ebintu bya gundi eyafudde n'akola atya n'abitwala. Khalid agenda omukebera ng'abiina. Almuhimu Sheikh Ibn Qayyim alayhi rahmatullah mu kitabo kye Kitabu Ruhi yaleeta kisa eyo ng'alaga nti kisobokera ddala bulungi nnyo kaliino okuva ku nannyiniyo bw'eba ya bulungi negenda etegeeza, bw'ebanga yali nnungi netegeeza ku bantu obulungi, ate bw'ebanga mbi era neeraga obubi bwayo. Kati munnange kisoboka bulungi ddala biidhnillahi ta'ala kaliino eyo okuva wali ewaziikwa mukama waayo nejja neebeerako byekola insha Allah, naye nga tetwesigama nnyo ku mawulire gaayo olw'ensonga nti jjini limanyiddwa nti asuli ejjini kulimba, era tetukkiririza nnyo mu bintu byayo kigenze wala. Sahabi oli bamuyitanga Thabit ibn Qais ibn Shimas, yaliko kaliino eyajja nekola ki nennyonnyola Khalid ibn al-Walid ng'ono bwe yabbye ebintu bye naki. Almuhimu nti mwekiri ekyo kisoboka Allah bw'abeera nga akigeze kati tekyewunyisa, naye nga tetwesigama nnyo ku nsonga z'amajini ago. Wallahu a'lamu. Mukadde waffe ono yaloota nti omuntu akola atya okwejjako haramu oyo. Yagamba mukadde waffe Sheikh Abdurrahman Mukisa yasomesa n'agamba nti omuntu abeera mwana haramu mu ngeri bbiri. Engeri esooka nga baamuzaala amakubo ga haramu, engeri ey'okubiri nga muganda waffe oyo kitaawe oba omuntu amuvunaanyizibwako yamuliisanga haramu n'amunywesa haramu n'amwambaza haramu. Kakati abuuza nti omuntu akola atya okwejjako haramu oyo, haramu atali wa bwende wabula haramu owokuba nti yaliisibwa ebintu ebyo mu mbeera ebintu ebitakkirizibwa. Akola atya okwejjako ekizibu ekyo n'ebizibu ebimwetoolodde? Munnange omuntu yenna abeera aliisiddwa haramu nga tamulidde antibi nafsihi, nga tamulidde nga yeesiimidde. Tugeze mwana mutaali awo n'ekitabo buli lwagenda sente azijja mu riba, sente azijja mu bintu ebitakkirizibwa. Kakati ono musedde aba avunaanyizibwa okulabirira omwana. Kati omwana ono agenza okwesiŋŋaana nga ebintu bino byalya nga babijja fiima harrama Allah. Ekisookera ddala Allah tabaraka wa ta'ala tasobola kubonereza mwana ono olw'ekyo kyatakoze ye ng'omwana. Allah yagamba nti wala taziru waziratu wizra ukhra, nti Allah tabaraka wa ta'ala tewali muntu agenda kwetikka buzito bwa munna makulu, buli muntu agenda kwetikka buzito bwe. Kakati sebo nti Allah tabaraka wa ta'ala gwe tagenda kuvunaana olwa haramu yakuliisibwa nga tosiimye kumulya, ate nga tewalina busobozi bwenoonyeza kikyo kyakulya ekya halali. Ekyo Allah tagenda kikuvunaana era tayinza kukubonereza olw'ekyo. Wabula gwe kyolina okukola ki? Oluvannyuma lw'okusoma obusiraamu n'obutegeera, bw'omanya nti wali olya haramu, wakulira ku haramu, gwoteekeddwa kwesamba buli kkubo lyonna eriyitamu haramu biidhnillahi ta'ala. Wabula bw'ogenda mu maaso ng'omulya noga nti ate naffe twakulira ku bubbi, maali kitaffe yagijjanga mbubbi, yagijjanga mu riba. Kati olwo Allah akuvunaana olw'ekyo. Ama kino ekyakuliisibwa nga toyina busobozi bwonna, ekyo Allah tagenda kivunaana gwe, wabula agenda kukivunaana oli eyakikuliisanga. Wabula gwe kyolina okukola ki? Gwolina kwesambira ddala ebyo byonna ebibeera bivudde mu haramu okubeera nga tobirya era nga tobisemberera. Kakati emitawaana gino gy'obeera ofuna, oyinza okubeera ng'olina ebizibu by'ofuna
kati noloza nti oboolya ebizibu bino bifuna lwakubanga nakulira ku haramu. Ekyo tekisobola kujjawo ekyo. Allah tayinza kuvunaana ekyo ky'otayinako busobozi. Ekisookera ddala ono mukadde we yali ateekeddwa okulabirira nga kimukakatako, kati ne weesiŋŋaana nga byakulabiridde ne bivudde mu haramu, ekyo tekivunaanwa ggwe. Wa innama ng'osobola okufuna ebizibu olw'okubanga Allah abeera akiwandiika nti obifune, oba olw'ensonga endala nga yo naye si lwekyo. Kati muna ekyoba olina kukola ggwe, olina kwesamba haramu n'omulekera ddala n'obeera nga tomusemberera. Wallahu a'lamu. Muganda ffe yabuuza ono nti abantu nti yasomako ku hadithi isooka nawulira hadithi ate n'agisomako, yagamba nti eva kwa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu nga nabbi yagamba nti abantu basatu Allah yataanukula kusaba kwabwe, era abantu abo nga mubo nabbi n'ateekamu omusajja yalina omukyala ng'omukyalo yalina empisa embi n'abeera nga teyamutalaka. Mukadde waffe n'agamba nti asobola atya okugatta hadithi eyo ne hadithi n'ebigambo bya nabbi ebirala ebiragira ebitulagira okugumiikiriza abakyala ab'empisa embi. Na hadithi nasu yayo yeno Abu Musa al-Ash'ari yagamba radiyallahu anhu nti nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam thalathatun yad'una Allah fala yustajabu lahum. Abantu basatu basaba Allah tabaraka wa ta'ala n'atayanukula kusaba kwabwe. Yagamba nti omuntu asooka rajulun ye musajja kanat lahu mura'atun sayyi'atu al-khulqi, yayina omukyala ng'omukyalo yayina empisa ngambi. Kakati bw'amala okubeera nga ayina empisa ngambi falam yutalliquha, omusajja oyo n'atata mukyalo muntu asooka. N'agamba nti wa rajulun, n'omusajja kana lahu ala rajulin maalin, yayina omusajja bwe yali abanja sente, falam yashhadu alayhi, mu kumwola sente ezo n'atassaawo omujulizi ajulira kwolagana kwabwe kuno. Wa rajulun, n'omusajja a'ata safihan maalihi, awa omulalu esente ze, Abantu abo basatu nabbi yagamba nti tebaanukulwa kusaba kwabwe. Tetujja genda mu bona hadithi ntuufu Hakimu yagifulumya mu Mustadraki alayhi rahmatullah. Hadithi eno Sheikh Imam Gubaita al-Alamatu al-Mannawi alayhi rahmatullah yagamba nti ekigambo kino ekigamba nti nno thalathatun yad'una Allah fala yustajabu lahum, rajulun kanat tahtahu imra'atan sayyi'atu al-khulqi, nti n'omusajja yalina omukyala ng'omukyalo yalina empisa ngambi, falam yutalliquha, namuta ayyi, nabbi kyali ategeeza nti idha da'a alayha, omusajja ono olina omukyala alina empisa embi, mukyala akubonyaabonya, mugamba tawulira, nga buli kibi kyonna kyakuŋŋaanira kwoyo naye n'otamutalaka. Yagamba Imamu al-Mannawi alayhi rahmatullah nti nabbi kyali ategeeza ayyi amakuru idha da'a alayha, omusajja ono senga asabira omukyala edduwa embi n'agamba nti Allah wange, omusajja mukazi ono ampisa bubi ambonyaabonya, Allah wange nkusaba omunkwatireko, la yastajibu lahu, omusajja ono edduwa eyo gy'asabidde omukyalo oyo teyanukulwa, li annahu, olw'ensonga nti ye omusajja oyo almu'azzabu nafsahu, ye yennyini eyeebonereza bimuasharatiha, olw'okusigala ng'awangaala n'omukyalo oyo, wa huwa fi sa'atin, ate ng'omusajja ono alina obugazi min firaqiha, okubeera ng'ayawukana n'omusajja ono. Kakati ekigambo kya nabbi Muhammad ekigamba nti omusajja ono alina omukyalo w'empisa embi n'abeera nga bw'asaba yatanukulwa, tekitegeezaamu dduwa zonna umuma nti buli dduwa gy'osaba oba osabye Allah kuwa mukisa ateeka omukisa mu maali oba mu baana bo, tegizingiramu dduwa zonna, wabula kizingiramu edduwa gy'obeera osabidde omukyalo oyo, ng'omusabidde obubi, osabye Allah abeere nga amukugirawo, kugamba Allah abeere nga oba amutuusaako ki. Yagamba Sheikh nti edduwa eyo Allah gy'atayanukula, olw'ensonga nti oleda olinawo omukisa gw'okuta omukyala agende ewaabwe, bw'omala okuba ng'omukisa ogwo ogulina kakati mu ngeri endala n'otagweyambisa, oba nosigala ng'olina omukyalo oyo kisoboza omuto obulina bulungi nnyo, naye n'obeera nga tokoze eki, tobweyambisiza. Nabbi yagamba nti edduwa gy'obeera omusabidde Allah tajyanukula. Waliwo hadithi gyenjagala insha Allah etegeere bulungi, hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu
yagamba nti anna rajulan jaa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, omusajja omu yajja ewa nabi faqala, n'agamba nti inna muraati, nti mukyala wange, la taruddu yada lamisin, tazzaayo mukono gwa mukwasi, tazzaayo mukono gwa mukwasi. Qala, nabbi n'amugamba nti garribuha, omukyala oyo mute. Faqala, qala, omusajja n'agamba nti akhaafu, ntya nnyo antatibaaha nafsi, okubanga ate omutima gwa gujja kusigala nga gumugoberera amakulu nga mwagala. Kakati nabbi n'amugamba nti fastamta'a biha, fastamta'a biha, omukyalo oyo beeranga kale omusigaza mpaka kyali ategeezaamu. Kakati amakulu nti musigaze. Kakati hadithi eyo baulama bayawukana mu tafsiri y'ekigambo ekigamba nabbi omusajja kyagamba nti muraati, inna muraati la taruddu yada lamisi, nti mukyala wange tazzaayo mukono gwa mukwasi. Qila, kigambibwa nti huwa ijabatuha liman aradaha ila alfahisha, nti omusajja ono sahabi yali ategeezaamu nti okwanukula kw'omukyala eri buli yenna abeera ayagadde okumukolako ebikolwa eby'obwononefu. Waliwo abagamba nti ekyo kye kyali kitegeeza. Waqiila, kigambibwa nti maana la taruddu yada lamisi, nti omukyala ono tazzaayo mukono gwa yenna abeera amukutteko, omukono gwa yenna abeera akutteko. Innaha tu'ti min maalihi, nti omukyala ono akwata mu maali y'omusajja oyo man yatlubu minha, eri yenna abeera amusabi. Wa hadha ashbaha qala ahmada, qala imam ahmada alayhi rahmatullah, lam yakun liya'murahu biimsakiha wa hiya tafjur, nti nabbi okumugamba nti fastamti' biha, nti sigaza mukyalawo. Yagamba imam ahmad ibn hanbal lam yakun liya'murahu, nabbi yali tamulagira biimsakiha, nti omukyalo oyo musigazi, wa hiya tafjur, ng'omukyalo oyo mwononefu. Amakulu nga yagambya imam ahmad ibn hanbal tetegeere neegamba nti ijabatuha liman aradaha ila alfahisha, nti omusajja kyali ategeezaamu sahabi, nti yali ategeezaamu nti omukyala wange buli ayagala okugenda okumwendako gwagoberera. Wabula musajja kyali ategeezaamu sahabi, era omubaka kyategeera nti innaha tu'ti min maalihi man yatlubu minha. Omusajja kyali ategeezaamu kigambo ekigamba nti la taruddu yada lamisi, yali ategeezaamu nti omukyala ono buli ajja n'amugamba nti mpa obutungulu ng'akwata ng'amuwa, mpa kino ng'akwata ng'amuwa. Amakulu nti omukyala akwata mu maali ya bbaawe n'agiwa buli abeera amusabe, kyali ategeezaamu. So yali tategeezaamu kigambo kigamba nti omukyalo oyo ayendwako, nti amakulu buli ayagala okumwendako nga gwakola kigwagenda naye. Era imamu ahmad ibn hanbal yali ekigambo kya ali ibn mas'ud nga bagamba nti idha ja'akumul hadithu an rasulillahi, bwemujjirwanga hadithu okuva ku nabbi muhammad, fadhannu bihi alladhi huwa ahada wa atqa, mujinoonyenga mugirowolezenga nti nabbi mukwogera ekigambo ekyo yali anoonyaamu ekyo ekisinga okubaamu obulungamu n'ekisinga okubaamu okutya Allah. Kati bannange mukimanyi bulungi nti obusiraamu buno Allah yabulaalika okujja okulwanyisa okusinza ebitali Allah tabaraka wa taala, n'okujja okulwanyisa obwononefu obwali bukudde ejjembe mu nsi. Kakati nabbi yali tasobola kulira sahabi nga amugambye nti inna muraati, timazima mukyala wange, la taruddu yada lamisin, tazzaayo mukono gwa yenna abeera amukutteko, nga kyategeezaamu nti omubaka kyategeeramu nti omusajja ono sahabi yali ategeezaamu nti mukyala wange mwenzi. Kati nabbi alyoka amugambe nti mute, omusajja amugambe nti kale omusajja nja kusigala nga omutima gwe gumugoberera. Nabbi n'amugamba nti musigaze. Imaamu yagamba ahmad ibn hanbali nti nabbi yali tayinza kulagira musajja sahabi kusigala na mukyala mwononefu. Ekyokubiri, mujjukira bannange, omusajja oli sahabi yajja ewa nabbi nga yeemulugunya ku bigambo by'okwenda kwa mukyala we. Nabbi n'amugamba nti albayinatu, oteekwa okuleeta obujulizi, oba si kyo ogenda kubwa haddi ku mugongo ogwo.
sahabi waliwo ebigambo bingi byagenda sagala kubigendamu wabula amakulu nti hadithi eno yali tategeezaamu nga Imam bwe yagamba Ahmad ibn Hanbal yali tategeezaamu sahabi yali tategeezaamu nti omukyala mwezi obwe yali ategeezaamu nti omukyala ono agabanye ebintu bye kati sahabi ne kimuluma n'agenda ewa nabbi kati siga kinaji yakosa yagamba la taruddu yada la misil amakulu yakweka ekigambo kiri nti omukyala agabanye emaali yange n'akozeza ekyo ekigambo amakulu nti etegeere negamba nti mukyala wange ijabatuha liman aradaha ila alfahisha nti ayanukula buli abeera agadde okumwendako nawankubadde nga waliwo abalina tafsiri egamba bwetyo ne Imam Ahmad ibn Hanbal yagamba nti eyo si entegere entuufu yali ategeezaamu nti innaha tu'ti min malihi man yatlubu minha nti omukyalo n'agaba mu maali ye buli yenna abeera musabi n'olwekyo sibo nti kituufu waliwo ahadithu ezitukubiriza okugumiikiriza abakyala baffe nga babadde batusobeza naki naye nti hadithi ezo tezitusiba nti omukyala kasita owulira ndi ambutuufu akulemeredde oba oyina eddembe okubeera ng'omuta nga bwe tukirabye ekigambo ekyagambibwa nti omubaka kyali ategeeza mu hadithi eri nti omusajja ono ekitaanukuza dduwa gy'abeera asabidde mukyala we lwakubeera nti ayina olukusa lw'okumuta naye n'amusigaza n'amubonyaabonya n'asigala ng'agumye naye kale no mumbeera eyo munnange ne kibeera ng'ekintu ekimuviirako okubeera ng'edduwaayi Allah tabaraka wa ta'ala edduwa gy'abeera asabidde omukyala oyo Allah subhanahu wa ta'ala makulu edduwa embi Allah tajanukula so nno nga abakyala nabo bamulina okwerongoosa munnange oleme kuwangaliza musiraamu ku bunkeeke olw'ensonga nti sikirungi kibuuzo ekyo kiruddewo naye nga kibadde kyetaaga mushay'umina tafsiri ekigambo kyavudde wa mukadde waffe bamuyita Hamza Muhammad bwe mbanga sirabye bubi ono yabuuza ku kigambo kya fiqhu al-aqalliyat ekibuuzo kyalimu ebintu bingi naye n'abuuza tukkirizibwa okutwala fiqhu al-aqalliyat kitegeeza abantu abateekawo entegeera nti waliwo amateeka abantu kasita aqalliyat kitegeezaamu ennamba y'abantu okubanga entono nga kyategeezaamu tusobola okubeera mu kitundu gezenge abasiraamu kati waliwo ensi ezimu nga bayinza okugamba nti abasiraamu bali ebitundu kimu ku 100 amakulu nti ku bantu 100 abali mu nsi eyo abasiraamu baliko 1% bakiyita aqalliyat mu Luwarabu kakati bano ba ikhwanul muslimina ba Dr. Yusuf Karibawi n'abalala bajja ne beetumiikiriza ne bateeka mbusiramu ekigambo ekigamba nti abasiraamu bano abatono balina amateeka agamu ge bateekeddwa okukola mu nkola gye bataali gakozeemu senga babadde bangi era ne bawandiika ebitabo bingi ne babisaasaanya naki ba ikhwanul muslimina ne balina entegeererowooza nti abasiraamu okuyimirizaawo obusiraamu bwabwe bateekeddwa kubeera mu nnamba nnene nti ennamba bw'ebeera nga ntono waliwo amateeka ge batasobola kubeera nga bateeka mu nkola entegeero bannange si ntuufu njagala mufune ekyokulabirako tekibangawo mu mateeka g'obusiraamu tekibangawo mu byafaayo by'obusiraamu okubeera nga abasiraamu baali babaddeko abangi ne basinga abatali basiraamu okuviira ddala ku mirembe gy'abannabbi abakulembera abakkiriza abatuufu be baabeeranga ennamba entono kati amateeka ago gonna bukolokolo bulambalamba Allah yagasanga subhanahu wa ta'ala kweyo ennamba entono amateeka g'obusiraamu bwe wetegereza Allah bwe engeri gye yajayogera mu Qur'an yatenderezanga nnyo eraga nti wa qalilu min ibadi yashakuru ebiseera ebisinga obungi buli yayogeranga ku kintu ekirungi yalaganga nti abasinga okufaayo eri ekirungi ekyo be basinga okubeera abatono so abangi n'olwekyo bannange kiba kibi ebeera nsobi nnene okwawula mu mateeka g'obusiraamu ne tugamba nti waliwo amateeka agakolwa abatono amakulu nti waliwo ebintu ng'abatono babikola waliwo ebintu ebirina okuyimirizibwamu olw'okuba nti ennamba y'abantu ntono ate ne babiyimirizaawo olw'okuba nga ennamba y'abantu nnene mu kitegeera abooluganda nti omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yagenda okufa okuva mu nsi nga mu busiraamu temuliimu mu busiraamu mu nsi yonna nga tewali basiraamu baweza mitwalo giwera 40 nga tegewera kuba nabbi Muhammad bwe yakuŋŋaana mu hijjatul widaa'i abasiraamu kumpi bagweyo okuggyako abakadde n'abaana abato n'abakyala bataasobola ne basahaba baali tebasukka mitwalo 15 kiba kitegeeza nti ekitundu ekisinga okuba ekinene basiraamu bonna abaali mu nsi baali baweddeyo naye wamu n'ennamba yaabwe eyo n'ennamba yaabwe entono bwetyo baasobola okumenyaamenya empires ezaali ez'amaanyi ne bayimirizaawo dawula nnamba ey'obusiraamu
era neberange egende menya buli ka empire kali je kali kati obusiramu bwaffe bulijjo okubukola n'okubuteeka mu nkola tetubukolera ku namba wabula tubukola okusinziira ku ngeri gye tubeera tubutegeddemu n'ensonga lwaki tubukola n'obusobozi bwaffe. Kati embeera ey'okwawula abasiraamu waliwo fiqhul aqalliyati waliwo fiqhi ono nti emitwe ebitunulira abantu abatono naki just ijtihadi naye ng'oluusi eribeera fashila etayambako obusiraamu genda mu maaso. Bwe weetegereza waali badde osuubira nti omulimu ogwali badde gwetaagisa abasiraamu okugubeerako nga bangi nnyo gwali badde mulimu gwa kulwanirira busiraamu kye bayita okulwana jihadi. Naye Allah yagamba mu Qur'ani ng'agamba Nabbi Muhammad ya ayuha nabiyyi harridil mu'minina ala alqital, owange Nabbi Muhammad kubiriza abasiraamu okulwanirira eddiini yaabwe. Allah n'agamba ati iyakun minkum 20 sabiruna, bwe munaabeera mu mmwe abasiraamu 20 nga muli bagumiikiriza yaghlibu 200, mujja kuwangula abakufaru 200. Amakulu nti buli musiraamu wano omu Allah amutaddeko ennamba y'abakufaru 10 nga balina okulwana nabo. Wa iyakum minkum 100, bwe munaabeera nga ate muli 10 nga bali 10 amakulu abasiraamu abo yaghlibu alfa min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun, bajja kuwangula amakulu abasiraamu 10. Eyo ennamba ogiraba nti ebeera ntono nnyo. Allah bageze nga banaabeera 10 bajja kuwangula abakufaru 1000 mu bakufaru abo kubanga group y'abantu abatalina magezi. Allah nagati al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'ufa, olwalero Allah abakenderezaako obwakukira abantu mumwe mulimu abanafu. Fa iyakum minkum 100 sabiratun, bwe banaabeera mumwe 10 nga bagumiikiriza yaghlibu 200, bajja kuwangula 200. Wa iyakum minkum 1000, ate banaabeera 10 mumwe yaghlibu 2000 biidhnillah, bajja kuwangula 200 olw'obuyinza bwa Allah. Wallahu ma'a sabira. Makulu aya eyo nayo girabye kyetulagamu ti jihadu wali badde okiraba nti gwe mulimu ogwali badde gwetaagisa ennamba y'abantu nga nnene, gwe mulimu ogwali badde gwetaagisa abantu nga bangi, naye era Allah akiraze nti era ennamba y'abasiraamu ebeera ntono. Allah agamba nti waqala alladhina yadhunnuna annahum mulaqu llahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah, abagamba abo basuubira okusinkana Allah nti kam min fi'atin qalilatin, bumeka mu bubinja obwali ng'obutono, ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah, obwawangulanga agabinja nga ganene nga galimu abantu bangi. Amakulu nti ebbanga lyonna abantu Allah bye yasangamu amateeka g'obusiraamu, abantu abo ojja kwesiŋŋaana nga baabeeranga batono, wabula bwe banyweranga ne badda ku Allah tabaraka wa ta'ala basobolanga okulwanira eddiini yaabwe ne bagitaasa ne bakola obusiraamu ne basinga n'embeera eyalikoleddwa abangi. Kati obusiraamu bwaffe tubukola kusinziira ku busobozi so si muwendo gw'abantu. Ojja kwesiŋŋaana nti wamu n'okubanga Nabbi yaleka basahaba baali batono, abasiraamu baali batono ne basobola okumenyamenya empires ezaali ez'amaanyi, zifarisi zaali z'amaanyi, ziroma ne baziteeka ku ttaka. Amma ffe olwaleero wamu n'ennamba yaffe nnene tuli bangi bayitirivu. Waliwo amawanga agamanyiddwa nga gasingamu abasiraamu abangi nga Indonesia, amawanga gaga Malaysia n'amalala galimu abantu bangi ddala. Hatta ne mu Afrika wano tiwaliwo amawanga nga galimu abantu nga bangi. Kati for example kati ensi gye bayita Burkina Faso, abasiraamu bakwata ebitundu 75 ku 10 naye abafuga musajja mukatoliki ddala wedde emirimu. Era juzi nasekerera mukwano kwere muganti mu abasajja ebitundu 75 ku 10 ne mulemu okufuna omukulembeze omusiraamu abakulembera amakulu nti ba ikhwani muslimin bo balowooza nti obusiraamu bukolwa na namba. So obusiraamu tebukolwa na namba wabula bukolwa na nniya na ikhlas na kubeera nga tuliko Qur'ani ne sunna za Nabi Muhammad. Kati ikhwanul muslimina be bayina entegeri aba fiqhul aqalliyat era ojja kubasiŋŋaana nga mu gurupu yaabwe eyo. Era ekimu ku baulama kye babavunaana baulama Dr. Yusuf Karubawi musajja mmanyi bulungi nnyo be bamu ku batandisi ba ikhwanul muslimina era abakulembeze abo ku ntikko bakade baffe ba shekhe abalongoofu ba shekhe baffe abayina aqida ennamu. Ekimu ku byamu era kibaba bakubiriza abantu obutasoma na bitabo bye kwakuba nti birimu entegeera efaanana bwetyenfu eraga nti nno simanyi waliwo amateeka bwe gajjira nga gakola ku batono n'amateeka agakola ku bangi. Mateeka g'obusiraamu tetugaawulamu wabula ekiseera bwe kituuka nti tetugasobola insha Allahu ta'ala tekitwetagisa ekyo nakukitegeera byo tetusobodde ekyo Allah tagenda kituvunaana. So si kuwandiika kitabo tifiqhul aqalliyati kati abantu banafwe nga balowooza nti obusiraamu bulina kukolwa na kulwanirira namba nnene. Mustafa Kawoya yawandiise ekibuuzo ekyo insha Allahu ta'ala. Wallahu a'lam. Saba Allah birenga tugasa nebyo.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله kakati mbalamusizza nnyo bassebo twafunye ebibuuzo wano biri ebibuuzo 7 ekibuuzo mubuuzo omu yabuuzizza ebibuuzo 2 bwe tubigatta ku birala nibiwera ebibuuzo 7 kutwaliza wamu kakati mukadde waffe omu yabuuzizza ekibuuzo bannange muyigengamu okufunzafunza ku bye muwandiika wano muyigengamu okufunzafunza ku bye muwandiika ogenda n'owandiika ebigambo nga bingi naye ate ng'ekibuuzo kyalibadde kitono bwe kiti ekibuuzo kyo eyabuuzizza ku kigambo ky'obukafiiri mu kigambo kya daawa akozesa ekigambo bukafiiri ng'ogezaako okulaga nti kigambo bukafiiri waliwo ewaffe lwe bakitegeeranga okuvuma amakulu nga senga kibeera kyeyambisiddwa ku muntu atannaba kutegeera amakulu gaakyo kitegeeza ki tekisobola kumugoba ku busiraamu n'alaba ng'obusiraamu obuvuma ng'obuuza nti tekikkirizibwa kuwewula mu lulimi ne tubeera nga tetukyogera butereevu nga tukozesa kale nga bwewagambye tuyinza ogamba nti abawakanyi kubanga ekigambo bukafiiri ewaffe bakitwalanga okuvuma kati nga obuuza nti bwe tuba tukozesezza ekigambo buwakanyi tuba tukyusizza amakulu ga Qur'ani era kiba ekyo tekikkirizibwa makulu ga daawa amakulu nga gokiraba nti bwe tukozesa obukafiiri gye batwalanga ekivumo kisobola okugoba abantu ku bulungamu. Naam kakati sebo Allah yagamba mu Qur'ani nti ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah yagamba ud'u ila sabili rabbika bil hikma yita abantu okubaleta eri okubazeri omulezi wo ayi ila dinihi ila amakulu ng'obazza eri eddiini ya Allah bil hikima al hikima wano mu ayiru kitegeezaamu al Qur'ani ayi bil Qur'ani yita abantu okubajja eri obutali busiraamu obazza eri obusiraamu bil Qur'ani amakulu soma Qur'ani gye baweyambisa okuyita abantu okujja eri obusiraamu. Ekyokubiri wal maw'izati al hasana al maw'iza ayi kitegeezaamu mawa'id al-Qur'ani nga weyambisa terms enjogera ezajja mu Qur'ani au al-qawlu ar-raqiq oba okweyambisa ebigambo ebigonvu ayi alladhi fihi rifqu bin-nas nga weyambisa ebigambo ebirimu okukwata empola abantu obutabasikasikanya. Eyo aya ekyo kitulaga. Ekyokubiri ekyokusatu Allah n'agamba nti wajadilhum billati hiya ahsan era abantu abo oberenga okubaganya nabo ebirowoozo n'ekyo ekisinga okubeera kino kitegeezaamu ayika duai ila Allahi bi ayatihi wa duai ila kwegamba ng'obayita abantu abo ng'okubayita ng'obazza eri amakulu ng'obalaga bubonero bwa Allah tulaba Allah yatonda kino makulu ng'obalaga n'olwekyo Allah mumukkirize subhanahu wa ta'ala. Ayo kyetulaga munnange etulaga nti tulina okuyita omuntu ekisookera ddala ne Qur'ani ekitiibwa tweyambisa ebigambo ebyajja mu Qur'ani. Ekyokubiri ne tubeera nga abantu abo tubabuulirira olubuuliro olusinga okubeera olulungi. Kakati tewali yabuulirira abantu lubuulira lusinga kuba lulungi okujjako omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ate ng'olubuuliriro olwo olulungi lusangibwa mu Qur'ani ekitiibwa. N'olwekyo nti Qur'ani ene tukubiriza okubanga tuyita abantu okujja eri obusiraamu bil maw'izati al hasana n'olwogera lwetulabye nti ayi alladhi fihi rifqu bin nas olulimu okukwata empola abantu. Nkola ya Allah bulijjo mu da'wa okutukubiriza okubeera nga tuyita abantu okujja eri obusiraamu nga tukozesa qawla layyina ebigambo nga bigonvu bitalimu kubasikaasikanya. Kakati ekyokubiri sebo kyolina okumanya nti bwe tuba nga tuyita abantu okujja eri obusiraamu Allah yagamba nti inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Allah yamanyi oyo anaabula okuva ku kkubo lye wa huwa a'lamu bil muhtadin era yamanyi anaalungama amakulu. Ffe tuteekawo buteesi bigambo kakati okulungamya ne kubeera kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Osobola okwogera ebigambo bingi n'osuubira nti no bigenda kulungamya
naye oyo Allah gwatayagaliza bulungamu era nasigala nga talungamye saate noyogera ebigambo bitono Allah gwawadde obulungamu n'abeera nga abumbwadde. Kati sebo ekigambo bukafiri kigambo kya Luwarabu, ekigambo al-kufuru oba al-kufaru oba al-kafiruna, al-kufuru kigambo kya Luwarabu kitegeezaamu ki? Kitegeezaamu obuwakanyi. Ekigambo al-kafiruna kigambo kya Luwarabu kitegeezaamu abawakanyi. Ekigambo al-kufaru kigambo kya Luwarabu kitegeezaamu obuwakanyi, kuwakanya. Naye ekigambo al-kafiru kitegeezaamu omuwakanyi. Kakati okugamba okuddira omuntu n'omuyita omuwakanyi mu kifo ky'okugamba nti al-kufaru obeera ovuunudde buvuunuzi aya so obeera tokyusiza makulu ga aya nga bw'ogamba nti qul ya ayyuhal kafiruna, bagambe nti abange mmwe abawakanyi, abange mmwe abawakanyi. Amakulu ng'otegeezaamu kino ti ya ayyuhal kafiruna, abawakanyi. Kati oba ovuunudde buvuunuzi, so bw'olaba nga bw'onookireeta bw'oti obutereevu nti al-kuffaaru nga kitegeera mu ntegeera ndala, tofuna musango kubayita abawakanyi olw'ensonga nti oba ojje aya mu Luwarabu n'ogizza mu Luganda, oba ojje ekigambo mu Luwarabu n'okizza mu Luganda, ekyo si kyekikuwa omusango. Ekikuwa omusango kwe kujjawo amakulu ga aya n'ogiwa amakulu amalala. Amma bw'obeera ng'ogijje mu Luwarabu n'ogizza mu Luganda, tofuna musango gonna kasita aya ebeera ng'esigadde ku makulu gennyini Allah ge yali agenderera mu kwogera ekigambo ekyo. Wabula nga mulina okukimanya bannange nti bwe tuba tuyita abantu okujja eri obusiraamu tulina okukimanya nti okulungamya kwa Allah tabaraka wa taala oyinza okweyambisa ebigambo ebigonvu ebifaanagana bitya, wallahi omuntu n'asigala nga talungamye. nga bw'olaba Nabbi Muhammad yayita kitaawe Abu Talib nayogera ebigambo byali bingi naki, naye munnange Allah gwabatayagaliza bulungamu n'abeera nga tiyamulungamya. Abamu batuuka n'okulowooza nti okuyita omuntu nga weeyambisa Qur'an abantu tebayinza kusiramuka, era olaba nga abantu abasinga obungi kye bakkiririzaamu oyagala abantu basiramuke soma Bayibuli. Ekyo si kituufu. Tetusanga bujulizi bwonna nga Nabbi Muhammad yayita abantu okujja eri obusiraamu ng'abayita na Bayibuli. Nabbi Muhammad yasomanga Qur'an, amateeka gonna g'osanga mu Qur'an agalagira abantu okujja eri obusiraamu Allah yagassaako Nabbi Muhammad n'abeera ng'ayita abantu okujja eri obusiraamu nga basomera amateeka. Kati sebo nti bw'obanga okyusiza bukyusa aya n'ogijja mu Luwarabu n'ogizza mu Luganda tekirina mutawaana gonna oba tofunye musango. Wallahu a'lamu. Munnaffe yabuuzizza bamuyita mukulu Aida Nabateregga yeebuuza ku kigambo ky'abantu bano abafa emyoyo gyabwe giragawa, era n'abuuza nti gye gibeereeyo bagigatta abaali abalongoofu ku nsi kuno n'abaali aboononefu. Kisookera ddala munnange kyolina okumanya nti waliwo muzimu ku stages obulamu abantu mwe tuwangaalira nga tusimbula okugenda mu bbalire wa Allah tabaraka wa taala. Waliwo obulamu ng'omuntu akyali ku mugongo gwa kitaawe, akyali mazzi, n'obulamu ng'omuntu ali mu nnabaana wa nnyina, akyali mwana, n'obulamu ng'omuntu azze kuno ku nsi. Kakati n'obulamu oluvannyuma lw'okufa kw'omuntu waliwo obulamu bayita alhayatu albarzakhi. Bulamu kyobwo bwe bulamu obubeera wakati w'obulamu buno obw'ensi n'obulamu obw'okufa obw'okuzuukira. Njakuwa ekyokulabirako nti omuntu alinnye ennyonyi ava Uganda agenda Dubai ng'alinnye tugeze Ethiopia bw'esimbuka e Uganda yeekoonako Ethiopia. Kati abantu abagenda e Dubai bwe beekoonako Ethiopia nga balinda okweyongera bakiyita transit mu lulimi olutambuze transit. Kakati bwe tufa ne tuva mu nsi muno tuba tukutta olugendo olututwala mu bbalire wa Allah tabaraka wa taala. Abagenda mu jjana bagende, tusabe Allah atuwe ejjana, n'abagenda mu muliro bagende. Kati mu makkati awo ng'omuntu afudde nga tulindirira okugenda okutubala waliwo obulamu babuyita alhayatul barzakhiyi, obulamu obuli makkati minal umuri lghaibiyati, ekimu ku nsonga ze tutamanyi biki biriyo kuba tukimanyi bulungi nnyo nti ekimu ku bye tulina okukkiriza al-ghaib bye tutalabako ebyo kiri mu Qur'an ekitiibwa n'ebigambo bya Nabbi Muhammad nti omukkiriza ekimu ku biraga obukkiriza bw'omuntu alladhina yu'minuna bil-ghaibi, n'abo abakkiriza bye batalabako. Kati ekimu ku bye tutalabako bwe bulamu obuli wakati w'obulamu buno bwe tulimu
n'obulamu obw'okuzuukira bakiyita al hayatul barzakhi. Omuntu bw'afa n'ava wano, nabbi yagamba najuluka n'ava wano, omwoyo gwe gutwalibwa ne gwambusibwa mu ggulu nga bwe kyajja mu hadithi eri empanvu ejjukira obulungi, ne gugenda nga guyita muzimalayika ne gwambukira ddala waggulu. Bwe gutuuka waggulu eyo, kakati bw'abeera ng'abadde musajja mulongoofu, bamutwala ne bamulaga ekifo mu muliro, ne bamugamba nti musajja gwe olaba ekifo kino, nti naam, kyekibadde ekifo kyo mu muliro. Naye engeri gy'ofudde ng'oli musajja mulongoofu, ne bagenda ne bamulaga ekifo kye eky'omujjana, ne bamugamba nti ekyo kyekifo kyo. Bwe gubeera nga gubadde mwoyo gwa muntu mulongoofu, bamutwala ne bamulaga ekifo ky'omujjana. Tusabe Allah atuwejjana nti musajja gwe oba mukyala gwe kino kyekibadde ekifo kyo mujjana. Naye engeri gy'ofudde ng'oli mulongoofu mwononefu, kati ekifo kyo kyekino, nga bamulaga ekifo eky'omuliro, nga bwe kyajja mu bigambo bya Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam. Kakati oluvannyuma omuntu oyo bamukomyawo omwoyo gwe ng'amaze okuziikibwa ne gumuddizibwamu, nga Umaru bwe yabuuza Nabbi aturaddu uqulana wa nahnu fi quburina, bwe tuba nga tuziikiddwa tuddizibwamu obulamu bwaffe ne tuddamu ne tubeeramu. Nabbi n'amugaa ati naam kahayatika alyawm. Umaru bw'otyo nga bw'oli nga bw'otegeera oddizibwa amagezi. Kati omwoyo gukomawo ne gukuddizibwamu, ne batandika okubuuza ng'oli mu kabbuli. Ekyo kibaawo ku lunaku olusooka. Kakati bwe kiggwa bamaze okubuuza kino kiri ng'omwoyo gukugibwamu, kati omwoyo egy'abalongoofu nga giteekwa mu tterekero Allah gy'atereka emyoyo egy'abalongoofu, wakadhalika n'egy'aboononefu nga giterekebwa ewabeerwa emyoyo gy'abalongoofu, nga tulinda okubalwa. Tusaba Allah abeere nga atuyingiza ejjana nga tatubaza. Oluvannyuma emyoyo egyo Nabbi yagamba nti yuhsharu nnaasu hufatan uratan. Nabbi yagamba nti abantu bajja kuzuukira ku yawma alqiyama. Abantu abo yuhsharu nnaasu yawma alqiyamati hufatan uratan ghurla. Qultu ya Rasulallah والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. Nabbi yagamba nti oluvannyuma bwe tumala okubeera nga tuziikiddwa, kiseera bwe kirituuka engombe neefuibwamu ey'okuzuukira, Nabbi yagamba tibajja kuzuukizibwa abantu ku yawma alqiyama ng'abantu abo nga tebambadde ngatto era nga tebambadde ngoye, abasajja nga si batayirira. Amakulu Allah agenda kuŋŋaanya ennyama yonna abeere nga agibaddiza nga bwe baagirina. Qultu ya Rasul, Aisha agamba n'agamba Nabbi nti ya Rasulallah annisaa'u warrijaalu jamii'an, nti abasajja n'abakyala bagenda kubeera wamu nga yanzuru ba'duhum ila ba'd, ng'abamu batunula ku bannabe. Nabbi n'amugamba nti naam ya Aisha al-amru ashaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd, embeera egenda kubeera nzibu nnyo, tewalibeera n'ayina budde butunuulira ku munne. N'olwekyo munnange nti emyoyo gino oluvannyuma bwe gimala omwoyo bwe gumala okubuuzibwa guddizibwa giterekebwa egy'abalongoofu ewabeera emyoyo gy'abalongoofu. Saba Allah tusemba balongoofu, wakadhalika n'eby'aboonoonyi mu gy'aboonoonyi. Kati okuzuukira bwe kulituuka Nabbi kwatugambye nti abantu bagenda kuzuukizibwa, kati emyoyo gino gigenda kuddizibwa, buli mwoyo guddizibwe mu nnyama yaagwo we yaziikibwa, guddizibwemu, olwo nga tugenda mu bbaliro. N'olwekyo muna ekyo olina okutegeera nti wakati w'obulamu buno obw'ensi n'obulamu obwakhera waliwo kye bayita alhayatu albarzakhiyi. Obulamu obwo bayita hayatu albarzakhi, obwo bulamu mwe tubeera. Emyoyo gy'abantu egy'abalongoofu Allah agiteeka gyokka, wakadhalika n'egy'aboonoonyi. So okubala kasita kulibeerawo, bagenda mu jjana nga bagenda nga basasulwa empeera zaabwe. Naye nti omuntu amanya gy'agenda okugenda, kuba Nabbi yagamba nti idha mata al insanu faqad jaati qiyamatuhu, nti omuntu bw'afa kiyama ye ebeera etuusa. Amakulu nti omuntu ategeera nti kati eno nze ndi wa mujjana, nange ndi wa muliro, nga kasitaafa nga bwe kyajja mu bigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munnaffe yabuuza nti eddiini esomesa etya ku kujjulula ekiyungo, omuntu amakulu okwegabako ekiyungo n'akyejjako n'abeera ng'akisaddaakira akyetaaga. Ago ge masailu almustajidat, ge gamu ku masailu amapya agataaliwo oluvannyuma mabegako eyo. Bakadde baffe baulama bagezezzaako gatunulira ne batuwa ekkubo erisingako okuba eryo mu makkati. Batugamba baulama nti omuntu buli kiyungo Allah kyamussaako, muntu Allah tiyamussaako spare nga bulabe emmotoka ey'emipiira ena, nti osanga oli ng'alina emipiira gye ebiri mu mmotoka nga girinda omupiira guno okubeera nga gwonooneka.
kakati nti omuntu Allah yamuwa amaaso abiri nga gamumala, n'amuwa amatu abiri nga gamumala, n'amuwa omutima gumu nga gumumala, n'amuwa ekibumba kimu nga kimumala, n'amuwa ensigo bbiri nga zimumala. Kakati ebiyungo ebyo byonna nga bigasa omuntu okusigala nga mulamu, nga senga abeera ajjiddwako ekiyungo ekimu nga mulamu asobola okukosebwa. Ne bagamba balulama nti omuntu kwebyo ebiyungo Allah byamussaako nga senga abeera ajjiddwako ekiyungo ekimu aba takyasobola kusigala nga mulamu nga bwe yali badde, takkirizibwa gaba kiyungo ekyo. Wabula ebiyungo kati ebibeera ku musaayi ku muntu kati ng'omusaayi gwo gukkirizibwa okubeera ng'omuntu aguwa munne, ekyo tekirina mutawaana. Ama omuntu okwejjamu omutima aguwe munne oba ekibumba oba akataago, balina baga nti ate kikkirizibwa. Ekikkirizibwa kyekyomusaayi. Naye bonna ittafaku jamian beegatta baulama nti omuntu senga abeera afudde ng'alina ekimu ku biyungo bye ng'ekiyungo ekyo tugeze ng'omutima batera okujjulula emitima gy'abafudde, ne balaba nti omutima gukyasobola okubeeramu obulamu nga guyinza okugasa abasigadde, ogwo bakkirizibwa okubeera nga bagumugjamu, ekibumba nga bakimugjamu, n'ekirala insha Allahu taala bakkiriza okubimuggyako, ne biterekebwa okulinda ababeera bafunye obuzibu obubyetaaga. So omuntu okwejjako ekiyungo kyo gwe kennyini nga nawe kigaso kiwa omulala, ekyo obusiraamu tugamba tekikkirizibwa. Okujjako ekikkirizibwa kinti okkirizibwa okugaba omusaayi, kubanga gwo tegulina mutawaana gonna. Ono munnaffe abuuza nti omuntu bw'awandiika ekitabo n'ateekamu edduwa, n'ateekamu aya za Qur'ani, n'amala n'agamba nti ekitabo kino kigobera ddala eddogo ku kyalo, afuna omusango. Munnange enjogera ennungi yali badde egamba, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti mu bigambo bya Nabbi Muhammad tusangamu ebigambo nga Nabbi yasomesa edduwa ezigoba eddogo. Mu Qur'ani mulimu aya nga twayigirizibwa nti aya ezo biidhnillahi ta'ala zigoba eddogo. Kakati omwogezi omulungi munnatawhidu yali badde agamba nti mu kitabo kino twakuŋŋaanyizamu bannange ebigambo okuva mu bigambo bya Nabbi Muhammad n'ebigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala, nga yenna abeera abisomye eddogo bwe libeera nga liri mu nnyumba ye livaamu biidhnillahi ta'ala enjogera entuufu era erimu tawhidi, kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti eddogo terisobola kukosa okujjako biidhnillah nga bwe kyajja mu kigambo kya Allah tabaraka wa ta'ala n'ebigambo bya Nabbi Muhammad. Era eddogo teriyinza kuva wantu okujjako lwa buyinza bwa Allah. Kati munnatawhidi omutuufu kyalina okwogera nti twakuŋŋaanya edduwa ne tuzissa mu kitabo kino ne aya za Qur'ani, Allah bw'obanga ozisomye Allah agera eddogo ne liva ku kyalo okwo. Kakati ono abeera akyogedde bw'abeera nga obwesigwe bwe bwonna n'obukakafu bwe buli mu kitabo ekyo nga tebuli mu kwesiga Allah tabaraka wa ta'ala, olwo aba ayingidde mu nnamulandala. Amma ennamula entuufu nti yali badde agamba nti mu kitabo kino twakuŋŋaanyizaamu edduwa ne aya za Qur'ani nga senga zisomwa, kuba Allah agamba nti ma huwa shifaa'u wa rahmatu lil mu'minina. Mu Qur'ani mulimu okuwonya n'okusaasira abakkiriza. Kati munnange nti ekitabo ekyo oba olina kwogera bwotyo, so bw'oyogera kiri ekirala olwo oba oggyeewo obuyinza ku Allah tabaraka wa ta'ala n'obeera nga obwesigamiriza ku kitabo ng'ekitabo, so nga ebiri bigambo bya Allah, bigambo bya Nabbi, olina kubeera nga obizza eri Allah nannyini byo, gugagasa nti Allah tabaraka wa ta'ala yalina okussa okuwonya kwe na okutaasa ku muddu n'ogoba eddogo ku kyalo okwo. Ono abeera akyogedde asobola okufuna omusango senga ajja obwesigwa mu Allah tabaraka wa ta'ala, n'abeera nga ye yennyini yabwetaddeko nti nze ndi musajja mukugu nnyo, nakuŋŋaanya ebintu bino mubiraba, era eddogo nze ndi musajja mukugu nnyo, ekyo afuna omusango. Amma bwe kibeera nga akiziza wa Allah twateekamu n'edduwa, twateekamu aya za Qur'ani, naye Allah bw'aba ayagadde eddogo ligenda niriva mu kitundu, wallahu a'lam, asobola okubeera nga taba na buzibu olw'ensonga eyo, wallahu a'lamu. Waliwo omuganda waffe yabuuzizza ekibuuzo nga kigamba nti akkirizibwa okusabira, akkirizibwa okusomera omukafiri rukuya, mukafiri ali awo alwadde akkirizibwa okumusomera rukuya. Naam, kakati olumu wallahu a'lamu ekisa gye mumanyi eri abasahaba baali batambula ne batuuka mu kitundu, batuuse mu kitundu budde bubakutte, kakati tebalina kyakulya naki, ne basaba abantu baamu babakyaze. Kakati ekitundu ekyo kyalina omukulembeze waakyo. Abantu abo tebaali basiraamu, abo abaali bannannyini kitundu ekyo. Kakati ne bagaana okukyaza abasahaba ba Nabbi Muhammad, balina empisa embi abasajja abo. Kakati basahaba ne bagenda, kati Allah agera omusota oba ekiwuka ekikambwe kiruma omu ku bakulembeze b'ekitundu ekyo. Kati balina bujjanjabi, bajjukira abasajja ba Nabbi Muhammad be bagobye. Kakati badduka babatumira babaga nti abange mummwe mulimu asobola okutuwonyeza omuntu waffe. Basahaba bajja babawa sharutu ti engeri gye mwaganye okutukyaza
naffe okubajjanjabira omuntu wammwe muyina okubaako kye mutuwanga bwe kyajja mu hadithi emanyiddwa bulungi mu bitabo byogera ku ilaaju. Kaakati sahabi omu namusomera al-Fatiha emirundi nga bwamukwatawo bwafujjawo akalusu mpola mpola, Allah nagira omusajja naawona n'abawa embuzi zaali nyingi ne bagenda ewa nabbi. Baulama batugamba nti omusajja teyali musiraamu, basahaba ne bamujjanjaba naawona ne bagenda ewa nabbi. Bwe bagenda ewa nabbi ne bamunnyonnyola, nabbi yabuuza omusiraamu ono eyajjanjaba nti wategedde otya nti al-Fatiha mulimu okuwonya? Kyeyamubuuza kyo, kati teyabavunaana kujjanjaba muntu atali musiraamu, era teyababuuza nti gwe mwajjanjabadde musiraamu. Baulama batugamba aboogera ku ilmu ya ilaaj nti omukafiiri ono bw'abeera, omukufaari ono bw'abeera nga mustayqinu, nga muuqinu, ng'akakasa nti ebigambo bino ebigenda okunsomerwa bijja kumponya, nti bigambo bituufu biwonyanga ekyakikakasa kirina, bagamba baulama bannabujjanjabi titekira mutawaana gonna asomebwa. Abamu bagamba baulama batugamba nti hatta si kyekyokka ekyo, nti kisobola n'okuyitamu okumukolako daawa ka Allah bw'agira n'afuna shifa, naawona omusajja oyo asobola okuyita mu mbeera Allah n'amulungamya singa abeera ajjanjabidde. Nolwekyo bassebo nti ensonga eyo ekkirizibwa, naye bagamba nti omuntu ono agenda okujjanjabwa ateekwa kumala kakasa nti ebigambo bino ebigenda okumusomerwa Qur'ani ya bigambo bya Allah tabaraka wa taala na dhikari ezasomesebwa nabbi Muhammadi, n'asooka amala okukakasa nti bijja kumuwonya. Bw'amala okuba ne yaqiinu nti bijja kumuwonya biidhinillahi taala, kaakati olwakkirizibwa okusomesebwa ayimini okujjanjabwa. Naye kasita abeera nga nedda nga takakasa azze buzzi, olwo tasomerwa bigambo bya busiraamu. Kale insha Allah taala, wallahu a'lam. Tusaba Allah abeerenga kizi. Waliwo omuganda affe yabuze ekibuuzo nga kikwatagana ku gundi, ku nkwatagana eri wakati w'omuntu ng'afudde n'abasigadde nga balamu. Yabuze ekibuuzo kye, simanyi waliwo omuntu eyafa, kati bwe yafa yali muntu mubi, kati bamwogerako ebigambo bingi eyo bwe bamwogerako, kakati nti simanyi nga wabawo omuzimu gwe nga gujja nga guboggolera bano temuddamu kumwogerako, mumuleke buli omwogerako akola ki afuna bubi eri bamukuba embooko, n'olwekyo mumuleke nga bwali. Kati ng'abuuza nti nkwatagana kiri wakati w'abafuna abalamu. Ekibuuzo ekyo kikiisha mina tawdihi, kyetaaga okwongera okuwaddaha akthar min hadha insha Allah taala. Nsaba yakibuuza insha Allah taala ogumiikiriza obudde bwonna kijja kujja ku mukutu gwafa ojja kukifuna insha Allah taala. Kiriko aqwalu ezeetaaga okwongera okurajjaha insha Allah. Bwe kinaabeera nga tumaze okukirajjaha insha Allah taala, tujja kusaba mukadde waffe omukulembeze waffe abeere nga akitimba mu nnaku ezitalize wala insha Allah taala. Jazakumullahu khaira. Tusaba Allah abeere nga kirize byetwogeddeko ebituufu mbyo insha Allah. Saba Allah abeere nga tuwamu bulungi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.